omukulembeze wa America asabye munnange emirembe mu Uganda ekyayidde eno lengera ate ekiri omukulu Bobi Wine abadde mu kafubo munnange ate kakozaawo data we ate munnange mu byuma bikali magezi ekyayidde eno era nga ku sayidi yemu munnange omukulu Bajjo wuno avuddeyo n'atabukira munnange omuyimbi Alien Skin munnange omusalaba gulese ebizibu ekyayidde eno ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo era nga sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali information eri mu kutambula akatambi munnange ekiwandiiko esaidi eno omukulembeze wali mu America mwite Donald Trump wuuno munnange avuddeyo wali n'asoma ekiwandiiko esaidi eno era nga boolaba munnange mu katambi ako akagetinze viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok asabye emirembe munnange ate mu Uganda. Reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo era nga ku sayidi yemu abadde mu kafubo kakuzaawo data we munnange ate wali mu makompyuta ge esayidi eno era nga tulazeeko ko wali omukugu abadde munnange akikuttemuko wali era nga boolaba munnange awo GPS wali nga kiri mu kutambulira ddala bulungi nnyo omukugu oyo okuva wali ate mu IT abadde akikwasaganya kubeera nga Bobi Wine ali mu kuzaawo data we jjukira nti no ebyabaddewo ate wali munnange ate ekavule kompyuta ne zitwalibwa amasimu kw'ossa ate n'ebyuma bikalimagezi ebirala esayidi eyo era nga boolaba munnange bakwasaganya munnange ate ensonga ezo kubeera nga data abeera munnange ate mikono emituufu esayidi eyo era nga tutegeeza nti no buli kimu kiri mu kutambula bulungi esayidi eyo omukulu Bobi Wine munnange ebyuma bye bikalimagezi munnange ate ebikola ebibeera ne data ate omuyitirivu ennyo ow'enjalo ku nsonga ate munnange eza kalimagezi esayidi eyo kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Bajjo munnange wuuno avuddeyo n'atabukira munnange omuyimbi Alien Skin njuga tino Alien Skin ku concert ye munnange era nga intri eyasooka muganda wange bamuleeta nga ali ku musalaba naye ekirese obuzibu Alien Skin mbuno Bajjo kyagamba nti no munnange awo oyinza otya okujja ku gundi ku stage like nga bakutadde ku musalaba Katonda oyinza otya mumukingirako bw'otyo nga olaga nti n'oli mu kufuuweeta munnange ate era nga bolaba munnange eruuyi eno mu katambi awo Bajjo nno n'agamba nti no tekyakola bulungi nnyo ate si kyali badde mu ngeri ndala nnyo omukulu munnange Bajjo munnange amutabukidde bitya munnange mu katambi kibadde kirala nnyo ate ngenda sooka nkuweko ku katambi kano ak'omukulu Bajjo ate maaso awo njije katono nnyo. Alien Skin nkwegayidde komya obusirusiru ne kabampaane n'obuwumba tuutu obujje Katonda. Alien Skin nsiba njogera ku radio kuno wakoze akabonero k'omusaalaba neweefuula Yesu w'endongo nti Katonda g'osinze etteeka erimufuga erisooka ndi Mukama Katonda wa bujja. Ozenga omookinga Yesu waliwo yayogerako n'agamba Yesu simanyi bw'oba omusayi gwa Yesu alina azamookinga nga ateeka sitaani waggulu. Luli kyagamba muze ndi mwana wa sitaani nkola bintu bya sitaani byakola ki? Alien Skin Katonda kulaga busungu bwe. You are nothing. You are 0.0% okumanyira Katonda. Manyira abalala osobola okumanyira Museveni n'omanyira Kyagulanyi osobola n'okumanyira Kabaka Katonda buveeko. Mpuliriza bye nkugamba Katonda ye Kabaka w'abakabaka ye president w'abapresident yagaba omukka Katonda ekimunyiiza ng'oyagala okulaba obusungu bwe kumumookinga on that statement. Yafuna ekisibo alina agagoberezi gawumba tuutu ate ng'anyikuba so yago nti bw'okulanga ogobererwa ebisirusiru ebitategeera ebitalina amagezi end up an idiot like that. Tonatuuka ku level ekwata kabonero ka musalaba kakolyako katemba. Ekyo kya busiru kya bugwagwa
That's why nagano agagoberera tegawese wadde 15 lugogo wegaba gakwagala kitegaze lugogo gabera ku social media negavulula endusu negavulula agamwa negatasobola kola negagamba nti omuyimbi wa fono etubatu mwagala tumugaidinze tutya kati nalbe agamuwagira bwayose simanya kola kabonero ye tebakola katule tebamuteka mu kifaananyi kyonna katule tebamugattako kintu kirala kyonna katule muteka ku katemba yonna. Naye nga Waykito Munanga TV kitambudde esaidi eyo ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kikoera ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwekiti.